babadde mu spotlight babadde wakati mugenda maaso n'okulabika nti balabisibwa amawulire gonna munda mu ggwanga lya Kenya nga googera ku ggwanga eritibwa erya Kenya. Amawulire okwetula Afrika nga googera ku ggwanga eritibwa erya Kenya nti lifuuse eggwanga lya kuwambiramu bantu. Engeri litandikano Dr. Kizza Besigye gye bagenze maaso n'okulabika nti bamukuttemu mu ngeri ya kumuwamba. Okusooka gavumenti y'eggwanga erya Kenya yasoose neevayo n'ekiwakanya. Gavumenti ya Uganda negamba nti twabadde tetulina busobozi bwonna bugenda maaso na kujja litandikano Dr. Kizza Besigye munda mu ggwanga eryo nga tetukolaganye na bakulu munda mu ggwanga erya Kenya. Baga ekyabadde tekisoboka. Kyabadde tekisoboka mu ngeri emu oba endala. Kati katutuuke ku gano nga bwe tugafunye okuva munda mu ggwanga erya Kenya. Tugenze okutuuka ku Mande eya leero nga Lord Mayor Ssalongo Alhaji Erias Lukwago amaze okufuna ebintu bya Dr. Kizza Besigye bye baamulese munda mu ggwanga erya Kenya bwe baali bamuwalaawala okuva munda mu ggwanga eryo wooteri bwe yali asuze. Kati okusooka twategedde nti security munda mu ggwanga erya Kenya baatuuse okugenda mu room Dr. Kizza Besigye kifeefe we yagenda maaso n'okulabika nti asula. Room yonna ne bagenda maaso n'okuba nti bajaaza ne bagifuuza ba operatives okuva munda mu ggwanga erya Kenya ne bajaaza ne bagifuuza yonna. Naye era amawulire gategeezezza nti ba operatives bano kwabaddeko abe Uganda n'abe Kenya. Waliti Paradise Hotel wababadde room we yasula Dr. Kizza Besigye. Waliti Paradise Hotel abawutiri twategedde nti basoose ne bagamba aba security ye Kenya nti temukkirizibwa kumala gaza wano kiraya nti waffe tokkirizibwa kwazawo nga kiraya nti taliiwo. Abawutiri ne basooka ne basimba nakakongo nga tebakkiriza muntu yenna kuyingirawo yadde nga babadde ba security. Mu mawanga agamu ssebo amateeka gakola abawutiri just woteri bagambye ba security nti nedda tokkirizibwa. Era kye bakoze eggwanga lya Kenya eryo amateeka kirabika bagawera ddala ekitiibwa. Ba security kye bakoze mu ggwanga eddala liri eri awo bamenya bumenya ye mugenda okwogera nti temukkirizibwa nga mwenna muli ku mpingu. Mu mawanga agamu owa woteri security ze olina kyoyagala era kyeyagala okwaza ng'ogigamba tokkirizibwa. Abakozi mwenna mu seconds mubeera ku mpingu. Kati aba security ya Kenya kye bakoze ne basooka ne bakimanya nti babadde bamenya mateeka ne bagenda mu kooti ne bafuna court order ne bakkiriza ne bakomawo ne bajaaza ne balina court order ne bakkiriza. Security operatives kigambibwa nti nga baggwanga lya Kenya ne Uganda. Mawulire oluvannyuma gategeezezza nti Erias Lukwago yabadde yatuuse dda munda mu ggwanga erya Kenya oluvannyuma lw'okubitegeera nti abasajja babadde ku woteeri baaza room Dr. Colonel Retired Kizza Besigye mwe yabadde agenze maaso n'okulabika nti yaggiddwa. Oluvannyuma lw'okukitegeera yadduse emisinde ng'alina power of attorney okuva eri mukyala Winnie Byanyima ng'amukkiriza agende ku lwa Besigye aggyeyo ebintu byonna to recover property. Lukwago okutuuka ku woteeri yagenze ne formidable legal team ey'abannamateeka abakuukuutivu. Mwabaddemu bannamateeka okuva mu International Commission of Jurists and the East African Law Society. Yagenza ajjudde nga munnamateeka Lukwago ng'agamba njagala bya Besigye. Kati okutuukawo nga n'aba security weebali. Mawulire gategeezezza nti wabaddewo stand off. Akatuubagiro ku woteeri nga boogera mateeka. Aba security bagamba nti ffe tulina obyetwala bino. Lukwago agamba nti nze nyina obyetwala. Naye Lukwago ne ttiimu bagenze okutuuka ku woteeri nga kumpi buli kimu kyatwaliddwa dda. Tebakitutte naye nga bakifuuzizza dda nga buli kimu bakifuuzizza dda. Documents zonna nga baziyeeye wansi awo. Era
aba security nti newankubadde ebintu babadde baagala okubitwala Lukwago ne ttiimu ye ey'abalooya babasinzizza amaanyi ne babibajjako ebiwandiiko bya Dr. Kizza Besigye byonna n'ebyabadde mu hoteeri mu luumu yasuze ne bagenda maaso n'okuleka nti Lukwago ne ttiimu ey'abalooya babifunye naye nga bamaze kubyaza kubanga bali be babasooseeyo kakati ne basasulwa ne bbiiru omukulu gy'abadde alese ku hoteeri ya nsimbi za Kenya emitwalo 8 n'ekitundu tutegedde nti ebya munne wa Dr. Kizza Besigye Obedi Lutale Haji bye tebasobodde kulabika nti babibawa olw'ensonga nti babadde tebalina power of attorney eriye aba security ne babanga byo babisigazza kakati lutalo olwabaddewo okutwala ebintu bya Besigye byasangiddwa mu hoteeri mwe yabadde asuze munda mu ggwanga eritiwera Kenya kakati mu byonna atuliriza nga bwe twongera obifuna waliwo akatambi akamaloboozi akagenda maaso n'okulabika nti katambula tetunnaba kutegeera akatambi kamaloboozi katambula okkamala akatambi ako kalimu eddoboozi erigambibwa terinaba kakasibwa n'erigambibwa okubanga na Dr. Kizza Besigye katambudde weekend yonna kalimu ki katambi ka Dr. Besigye nti ng'asaba ebyokulwanyisa Dr. KB ng'agamba nti mumpe weapons musirike myaka 9 it is too much mumpe ebyokulwanyisa akatambi kano era nti Dr. Besigye awulirwa ng'agamba Bobi Wine ne banne Kyagulanyi ne banne abo bali mu kusaaga ono tebajja kumusobola tukube mukube katambi katambula ku mitimbagano eddoboozi bw'oba owuliriza bulungi ebyaddala owulira nga ye Dr. Kizza Besigye yennyini owulira nga Dr. Kizza Besigye mu katambi kano newankubadde nga bagamba nti classified audios zino zisobola okuba nga nfumbirire mu nkola eyitibwa AI artificial intelligence omuntu ne bamwogeza ebitali bibye byatannaba kwogera akati mu katambi kano Dr. Besigye mu ddoboozi lye liri mumanyi esaakaavu awulirwa ng'ayogeraga tulina capacity yabadde ayogera nti ne baforena ayogera n'abazungu eddoboozi lino engeri gye lyaliikinzeemu terinaba kulabika nti engeri eyo terinaba kutegeerekeka Besigye awulirwa ng'ayogera n'abazungu n'omuzungu agamba tulina capacity tusobola okufuna ebyokulwanyisa tusobola okufunira okusooka lyabadde lya musajja omusajja yabadde awulirwa ne Besigye mu katambi kano ebyokulwanyisa bw'oba byoyagala byetusobola it is not a big deal kyetwagala okulaba ebintu engeri bigenda okutambulamu kitegedde naye kakati ndaba ekisinga okuba ekikulu mu bbanga munaamukula mutya mu bbanga okitegeera oli ayogera ne Dr. Besigye nti mu katambi kano bagambye nti bw'owulira akatambi kano owulira ddala Dr. Kizza Besigye ng'agamba omuzungu ng'omuzungu amugamba nti okujjako empewo munaakula mutya si mpewo munaakula mutya mu bwengula kati Besigye naye awulirwa ng'agamba forena tusobola totya okusooka amagye gali very divided amagye ga General Museveni g'olaba gali divided geyawulayawula dda kati ate naye kirira bannayuganda akaseera kano balabika nga bali ready for change ompulira bulungi bali ready for change gwe tofaayo amagye tukimanyi nti geyawulamu dda abannayuganda bali ready for change first of all okitegeera kati tobaako ngeri yonna gye weeraliikirira kino tusobola okulabika nti tukimaliriza mutuwe buwiponizi ajja kuba awedde n'amagye ag'omu bbanga nagwo tukimanyi ate tulinayo n'abantu nze golobanye naye abantu mu Air Force musobola n'okutuuza meeting nabo mu Air Force nyina ofiisa mu magye ag'omu bbanga gwenkulagana naye tekinnamanyika yabadde ayogera naani mu katambi kano bwe kabanga katuufu kakati ekirala Dr. Besigye awulirwa ng'agamba nti ne bwe kiraba kyetaagisizza tukozese drones zisobola bwe tulaba tufunye drones kisoboka naye ate drones zijja kwetaaga okutendeka abagenda okuzikozesa okitegeera
tujja kwetaaga okusomesa bagenda okukozesa drones. Kakati ke katambi akatuliriza akabadde kakyatambula ku mitimbagano tetunnaba kutegeera butuufu bwako na bufu bwako, naye twagadde akatambi kano oyinza okukageraageranya ne ku misango gye bagudde ku Dr. Besigye egyamutuusiza omusindika eruzira. Akatambi kano bw'oba owulidde byenkubuulidde nti awulirwa ng'asaba abazungu ebyokulwanyisa. Kati emisango gye bagenze maaso n'okuba nti bagudde ku Dr. Besigye mwe muli possession of 2 pistols and ammunition gye bamusanga nazo e Nairobi. Ekirala kaakati wano weewali ekinyusi kyenyagala otegeere, ekirala Besigye bamuvunaana okutuuza meeting abroad ebweru w'eggwanga to solicit funds ng'anoonya ensimbi n'obuyambi with alleged plan of disrupting national security, ng'ayagala okutaataaganya emirembe gy'eggwanga nti ng'aliko baatuula nabo ebweru w'eggwanga bamuyambe okutaataaganya emirembe mu ggwanga.